wawe tukamulabanga biganye neno soko gamba nkoze ntya what is next ato tugenda obulira balanga abagende Bulaya milioni 3 kitundu misere benze nengenda ku company bali bagita KHM nze yandete eno 217 nze nakwata mama shimi oyo nga ali lubuto ne muntu wala ku company ne muga emirirawo kati gundi ya CEO wakazi taxi alabo omukyalo omuddugavu ow'olubuto amubuuza atono mu lulimi oluwalabu nga bagamba nze wano nakatabo ka bba wange ngene ate nagezesa kazigo ka Nyondo Glim nandisabye okagezese kuba ke kazigo akalungi ke kazigo akaterusa kakujjamu embalabe ka clearinga skin yo no sigala very fine. Nyondo webale nya kazigo kange ngenda kagezaako era manyi kagenda kunkolera. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Nyondo Rozet era nga hona kuralira nkwede program yo ate yoga. Mu program yoga otugeta abantu abenjawulo jukira nti nkugamba nti abantu bayina ko batuse nenga ate bayina jemvuddewe oba bayina okusomozebwa kwamanyi kubasisinkanye okutuka ko wonna we batuse. Tukyali mwaka mpya mu namba yoza okutuka mu mwaka 2023. Era ngenda kuwaho omugenyi waffe akakiso kubanga ate atubuuza ko ba atolya ku salamu tutandikawo naye yoga papa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bamta Fauz Masika ndiwakazaako dadi shimi oba doni Fauz oba shimi events. Amanya gamanji. Gonna gamu katonda mwebaza nti ngafunidde ku Dubai banga limazeeko. Masika yidira ki? Masika erinnya lijjajja yalimpa era neddira musu. Akabbiro kabeera ki? Akabbiro kayoza. Omubala ne gutambula gutya? Kivu kizza okuluma n'okutalana. Oluganda nga wali kuguka. Wakulyako ewajjajja? Sirinnyangayo naye tubisoma. Obisoma. Linnya ki mwaga amannya g'osomye gonna nawe liwulira muno ganti n'erinnya balimpita linsanyusa kuba lingwana? Nze ate njagala nnyo erinnya lya family name ery'Amagatto kozi nze ndi muzzukulu wa Taibu Magatto era wompita Magatto era n'otampita. Kati ani atera okuyita Magatto? Abasinga lwakuba nti kale eno ngeri gye tubeera e Bulaaya tebatera nnyo okulimanya ate gye nakoleranga akuyita Magatto abakumanyi nnyo abakumanyi munda wa munda wange ba family name. Erinnya lino Don Fauz livawa kuba ndaba lirisinga okubeera common nange lyembadde mmanyi nga mala sigamanyi mpoza dishimi. Ate basinga kumanya gundi Don Fauz lyava mu dadi shimi kubanga sinnabafuuka dadi shimi bayite banaba kulimpita bera n'erinnya eryo sometimes bakwantamu bakibulaninga binti Doni biki alina okuba nga olina ssente nnyingi nnyo no sometimes ziva oluusi oba olyawo ku mutima omulungi gw'oyamba enayisaayo mu bantu omuntu oyinza okumuyamba nti nga si kingi naye ate n'obaako ky'omuyambe bambi olyawo n'asanyuka n'akusima kwalina ebintu tuzenga tubikola tuvuye ddala ku mamishimi yabeeranga wano ng'agabaala kuba kati yagenze kuwummulamuko. Of course abadde memba mu Nyondo charity era nga aweerayo ddala. Adade shimi of course tuli wano Dubai giyite UAE naye nga of course wava Uganda. Mbadde nsaba otuyisizemu katono ku bulamu bwo e Uganda kuba ddala gy'ozaalibwa kitono e Uganda. Nze ndi musajja we Butambala Kibibi ate nze nga nze wange ndi musajja wa Mukinaawa Kasenge Kinaawa ng'ate maama nzaala alinda Ejjerubugumu. Taata yali abeera Nateete Omukama amuwummuze emirembe. So mama yali wuwe tata yali wuwe wakati awo waliwo obutakkaanya oba bwe bali bakisalawo? Kati ffe twali bato mwabimanya nga maama abeera eri taata nga naye taata ye Nateete kamembe nye Nateete eyo ewa taata nabeera nye Nateete nendejje naye Nateete oyo nasinga okubeera.
eno gundi ova banga kibutambala tewasuubulako kubanga bagamba nti ab'ebutambala buno abeera basuubuzi bante ebisolo bwe bityo kalinga kumanya abaana b'e Kampala bakulidde e Kampala mu kyalo tumutwala tugendayo kuziika sikulirangako mu byalo tugendayo kuziika ne mubeerayo ne mugenda muswala ennaku 2 ne mudde e Nateete kuba kati Nateete ne wali empigi e Butambala Kinyana Mpindi. Okay, okyali ku Nyondo Media program yoga era nga tuli Don Fauz Muite Daddy Shimi. Ambajukiza nti program eno etekebwamu omulidi gw'ensimbi aba Nyondo Gleam nga bano bakola ekizibu ate ekiyota olususu. Oyinza okuba wena black spots ngo ni mbalabe obanga wena any skin disease weyune aba Nyondo Gleam ate ngita kuna besi mu 0524680778 oberenga ate obafuna bulamba etera nga ambajukiza aba open event tourism baneno ngate basabaza abantu wonna wali goyina oyagala okumenya ku bya visa ebisingawo beera nga ate obakyaliyako wali eri ku Binary Square bali opposite today genda ate obeerenga obwebuzaako ebisinga basabaza abantu bakola visa zonna z'obawetaaze ye tickets ate obeerenga ofuna ekyo kyoyagala kubanga besimbu. Daddy Shimi ovaddi e Uganda era nga tunava Uganda wali okola mulimu ki e Kampala nga tunateekateeka kujja wano nali musajja nga omanye Kampala emirimu gyayo mulimi katwazuka mujiba gya kuyiriba Uganda nali musajja nga nebe nga muri muyiribi ndi muyiribi nali musajja nga ndi mu rubuloka ngera emotoka nga nziringiramu n'obwo obutaka nembeera omusajja nga nali napangisa obumotoka ekyo ng'ekyali Seka Rentals ngera ne mwezo nga nenamu ezange oluusi n'ogenda n'ofunayo zoba weyazise mu bakwano bo n'ofuna emmotoka nga 4 n'ogattako ezo nga 3 n'okola ka kampani bwe katyo nti eby'Uganda byewaffe bimanyi tebitera oluusi kuba mu mikisa oyinza okwazika omuntu emmotoka n'atadda ate watadda kiba kirya kituulamu ggwe so kale nonwanga ate tewali insurance zaaliyo naye nga tezikola bulungi then terina ngeri ejja kuliriramu ndi musajja nali nebeera musajja nga nina taxi zange nambeerawo ne taxi zange 2 ku luguudo lwaffe olw'ennakawuka nga zibeerako ne zivuga abantu era nange olumu nga neenyigiramu lwemba nina obudde naye nvuga weba binkutte bwe ntyo naye nezituuka nazo nolaba nga waliwo otuuka nga obuvunaanyizibwa ate ngaawo tewakyakumala nga weetaaga ekisingako awo idea ogijjawa ate eteekateeka okujja mu UAE abatwalibwa eno natuuka amanyi nebya taxi ebya Uganda nabizi wawo otuuka mulaba nga biganye neno osooka ogamba nkoze ntya what is next ate otugenda owulira balanga abagenda e Bulaaya miliyoni 3.5 mubiseera ebyo nze nengenda ku kampani bali bagiyita KHM nze yandeeta eno 2017 ngekola ki KHM recruitment ngereeta abantu enonyeza abantu emirimu okay yali recruitinga nengenda ku KHM nengendayo nimagaba nenjagala genda Bulaaya eyo naye njagala genda kuvuga motoka nambuza lwaki waliwo emirimu security njagala genda mu driving cause Uganda mbadde nvuga nnyo emmotoka so engende mu driving kijja kunyanguyira kale nengendayo banjako sente zaali nnyingi kwanza ndabika natuukira miliyoni nga 9 oba 19 bwezityo nentambula kuba ate munate nyinza okuba nti twafuna omukisa ate nga kyali kisembe kwanza nasulako airport eye Dubai yawe naku 2 kampani gye nali nzigiddemu ng'egambye eclose nze tekyayagala bannayuganda kampani nali nze nga nze kuvuga mu kazi taxi era baggalirawo ku ffe nga mumaze okuyingira twatuuka ne ku airport eye Dubai ne tubeerawo ennaku 2 ne babagamba abaana ne bategeeza kampani nti waliwo abaana abavudde e Uganda ekibinja kizze n'ekigenda mu kampani yammwe era kazi taxi naigamba ngaawo tetwabategedde naate nga ebiredde nti bebaatubwa visa bagenda okustopingamu nga twede visa tuzirina kati KHM naye yali ngezi negaa ke bayimirizza ffe katukikume bagenda olipolwede visa bazirina era netwebaka ku airport yawe ennaku 2 ku airport terminal 1 2 days nga mulyaki okunaaba amazzi tetunaaba naye okulya ku airport yawo bannaye okuzikwala twagula emmere batunda bapima mu kiro baguzaayo kafu kiro kadira mu nga 5 akaceere kaba kafu kiro nga wetulinda tuba tuli awo ndoza
abakola ku airport abakwasaganya ekisaawe kwe complaining nga abaana bano twali mu uniform abaana bano baludde nnyo wano company yabaleeta yagaana obbanona noza kati nga omanyi Dubai government nekwasaganya nebagamba nekubira company nega waliwo abaana bajja bona balina visa ziliko cars taxi era ndoza kyemmanyi baleka babakubamuko ne ku fine okutubiisaawo ne batusindikira emmotoka nejja netutwala Abu Dhabi naye nibatugaa twali tetubasuubira nti mugenda kujja twagenda Abu Dhabi atuteeka eyo netubeerayo like emyezi ng'ena nga temukola tubakulimba ngena vula taxi ngoze ekyo nnyo olina okulindira emyezi 8 ku mwaka olwo okola ki olina kyokuloba webase ekyokulya omusula ani abivunaanyizibwako twalina simanyi obana kati gukyaliwo abakola mu taxi naye nze we twayingira mu biseera ebyo mu 2017 baali batuwe enusu 8 nga balituwa bwibwereere buli mwezi ate nga batusuza twali mu accommodation naye nga batuwa olunaana era walikuwa olieko kikumireko newaka lwakuba nti abaana abamu ate bwe zabanyumira ebyokusoma ne babivaako ne bagaa leka tulinde nga olunaana olwo balutuwe bijja balwa mugaso naye nga yafunanga twabeeranga Abu Dhabi naye nga bukanaku tulina osomera e Dubai buli lunaku sawa 10 olonga motoka za companies zibaleeta akakosta obukalifuti sawa 10 tuba tuzukuse ne tulinya akakosta mpaka Dubai rusu wetusanga nga olufu twali msebe yali winter nga olufu lukwata tulina okuyimira ku makubo ne twebaka ekyaba kimanyi mu ibakimanyi engolufu werujja kangeze tuli mu gantuntu polisi wekusanga ovuga emmotoka ekowa fine enogiza wabbali nemwebaka mpaka obude buterere mpaka olufu lukendeera nemuvuga singa olemezaako Dubai kamera yekulamula era netupakinga netwebaka netulinda saawa ng'emu bbiri olufu nga lukendere netweyongera netutuuka e Dubai netusoma netwamala kusoma evening netwolekera mpaka Musafa Aludafula awo myezi 2 giweddeko jali namaliriza okusoma nasomera emyezi gyali nali mwange ngeje nali nte Uganda awodde wali ovuga nali nvuga nakozesa emyezi 3 noba ngumaze okuguka noyingira ebbala ndi omu kwabo tawo wamalanga lwate ne bakuzza nodde Dubai ate ngoza kukola ki ate olwo eri Abu Dhabi gye batutereka lwate olina okukomawo ene Dubai oddemu osome oddemu ate era osome takisoma omumanyi noddamu n'osoma n'ogisobola tamasoma banga teyalingadde ne mwezi gumu Katonda n'akuyamba n'otandika ekkubo naye ng'olimanyi eri e Dubai katuba gaawukanira ddala n'ag'ewaffe n'envuga emmotoka kyenjukira ekintu kimu nga olwaku natandika okuvuga nalabanga ladda nga ziri ku kkubo naye nga womanyi wali ng'osoma webuuza ekuba etya ekifaananyi nenninnyako ku mmotoka nga njagala endabera nennasula nga fayini gyeri kuba nali ngezesa olabedda kituufu zikuba zitya ngamba ladda naye simanyi ekuba etya neyimirinnyako kati olwani ensasula ezo zo kumateeka nze oba olina ozisasula naye nagezesa era we nagezesa agesa omugisa gwo ne gukwatayo olina ozisasula ekirabo kyange kumakya kyajjira mu bbaasa nusu 5 naye nenzikiriza nti omuntu bukola obwo obw'okukuba awo n'obwegendereza naye netukola netuvuga takisi waffe namuvuga omaze mu bbanga ki takisi namuvuga emyaka 2 contract we yaggwako nembagamba saagala kuzaako mukono ne bangamba ekitasoboka takisi ogwe mulimu omuzibu oguyingira naye oguvaamu kizibu kyekisasinza okuba ndoza gwe mulimu ogukyasinza okuba omuzibu okuvaamu obanga tolina nnyo bwongo obanga tobala nnyo toli mugumu muzibu nnyo obanga nti njagala kuvaamu kyekisinga bo bennyini bakulemesa so si gwe nga gwe omuntu bagamba sooka oteeka emitwalo 2 outstanding oba 3 ku mmeeza ate nga tozirina kati olwo olina okuba nnyo ng'oli sharp nobagaa contract twasayininga myaka emeka 2 twakanyako okuzzaako yensonga lwaki mpulira ebiseera ebisinga abaana baresigningira mu gundi mateeka
aba taxi ebisere bisinga bigwera mu mateeka abamu baddukayo ne bateekako za buskondi ne babulekayo naye nga mateeka ge galamula tebamala gabataba mu mirembe. However muba mwasainize contract ya myaka 2 naye nga nabo baagala renewing ate nawe no badisasida baba kuteeka mwaka sente kalaisa from the beginning nena naye zo bakoledde ziba nyingi ko mwezi fe twakolanga milioni nga 18 omuntu omu bwoti gumukanana ebiwejo omuntu abo akoze yakuwake 10 3 nya nogendera uta nya naye namani bichuka maniko video yajja byachukira ne byononeka era nze nafunako lumu enusu 3 omwezi nenga akadonde wali muri notema simara ko muserio nga naine wana mama shiminga ali lubuto. Actually emboze mama shimigo nasoko okufuna yonna twagimanya mwasi kati tekijja kuwa nnyo bakulu nawe kubikubuuza mwasi olugabo natuluyina mwasinkana mutya mu connectinga mutya ebyo byonna abali ku Nyondo Media ba followinga emboze mama shimi mwagira bulunyo gibakwataganya n'omwami Fauz nali eringa mpanse komanyo tukako bintu ebyo binyumira nnyo okuzaama gye mwakwataganira yonna nga byatambula tobimanye kye kituufu mumaze okukwataganya mashimi tumara okukwatagana obudde mu taxi obudde mu naye mwagala kimu nti nze nganze lati mwagala ko kimu nti yanyamba nnyo okuva mu taxi oyo kansolinga era bana bali mu taxi mwenna nze nkabawanga katiipu abangoli manyo oli mu taxi ng'ofunyeyo ekiba kisinga taxi olaba embeera ekunyiga nze nakwata mama shimi oyo ng'ali lubuto ne mutwala ku kampani ne mugaa yimirira awo kati gundi ajja CEO owakazi taxi alaba omukyalo omuddugavu ow'olubuto amubuuza ate ono mu lulimi oluwalabu ng'abagamba nze wano nakatabo ka bba wange ngenda mu ddwaliro katabo mwakaganira kate batya nnyo wano ekigambo mukazi ate nga lubuto muzito kati wasinga ebuzibwa bufunira awo kirya kampani era ye mukulu yalina wings n'ayogera mu luwalabu ekyala dakika 2 nga bakajje mu bungi ne contract yeweddeko nekafuna bulungi nenga omugeza iya kirala tada mu taxi malo kafuna ate nziza ya after 2 days mbasaba cancellation banga leta akatabo tu cancel ala kusinza magezi kanya plan B nengenda ne cancellinga kwanza ne cancellinga ko cancelling otya ngasika bane cancellinze nagena ne cancellinga kodi nali contract yeweddeko inemba ga contract twakanye weddeko ndagala fwe cancellinga ngamba okay ne bakuwa omwezi baba wali resignation tinajiba ne batakuda ne batanziramu ata waliwo company wanje betatawafu eyo yampeza email ngolede li cancel visa nanga agenda tuleke mu visa ajene ntreka mnengenda ntandika ogulubira mbiko ayo ogulubidde wa ewalala navaawo kwinava mu kazi taxi nensoka ngenda mu company bali yali mu business B nga ya driver com technician nga bakonika SC naye ng'olina ovuga bw'omala parking ate n'okanika omusajja naye n'ayagala era okunsainingisa contract nage olaba contract obikoye mbya contract siryagala olunga akasente akava eri kano kasinga kali gy'ovudde atwalina mu covid mbiseera ebyo akasente tekaali kangi bali bampa 2 kale n'overtime ninga saagala byakanika ebyo ngeje nali nkoowe nnyo awo navaawo ate ndi awo ate era nenyingira nunu nenteekayo ne bampita nunu company ya delivery shopping online. Yoga ye program gye tuliko ate ku Nyondo Media ndi ne Daddy Shimi muite Don Fauz oba Shimi events. So ndowooza owulira bulungi nnyo story eyo najavudde kansubidenti ofunamu ekyokuyiga ebisede bisinga owulira linnya livuga nti Don Fauz Wuuno ene sente akozi nakoze kiri maybe ngolowooza nti oba yeteka obuteesinga losede ne zijja oba oli awo just yatula butuzi nakera ku macha ngabo mtulowooza nti sobola okusaba Katonda natuwa omukisa oba ne kibeeranga gye tuyita bagita batya miracle nebera performed out of blue omuntu nafuna sente abantu bava wala so kansubira ofunamu ekyokuyiga genda maaso bedenga ate subscribing na tero kwate kade era following ku social media platforms za fezo nezinjalo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media. Kati maliriza nkola ningira nunu na applyinga
mandi awo ne bankubira kati nno nsanga obuzibu bumu nuno bampita for interview ngenda ku interview ne mmotoka ya company ne ya SG Envuga bo interview ya olwagimaira bangambe ebisunzo bibyo ne mmotoka nemba no ne mmotoka ngenda zivuga nti omuntu omu ninga nina omukisi baada ne bisere yabali mu 2018 au 19 Dubai yali kyekyo nga wosuula we bakuweera ate nga baagala nnyo fe abaddugavu baninako experience ya taxi wonengerayo bakuweera ne tuteekayo masuulayo ku makyero go ne bankubira nonga jangu nengenda nenkola interview kwe kumpe esomero yiyo kati ate omusajja onomwita ngo omanyi yanyiga nnyo kwa wiki yali ansabiddemu wa esa kataba nkolera visa ate nga nze ndabye eri wasinga notima anempeta ningenda munono nenkolayo nakolayo nayo omwaka gumu ate yange ndabye wasinga obongo ne bwefumba era ndabye wasinga nofune walala nenfune walala era nawo no kansolinga tibakuzibuwazisa kansolinga nze mugezi bana akanzolinga nsoka funa nsoka kajjayo byonna byensokako katabo kasakabera mu ngalo nsoka kajjayo nembaga cancellation bwe mugaana nze nga nimbiyokola nki nga we kansolinga ate ki kastanze nsoka nesagala kudweta kamwe nga beba kalina nansoka kafuna ne bagani nayo baka emergency nembala abawo ne bagala kati mbikoye aho nagenda mweyo mva muno atulo nyingira company ya P+ kwa nayo yali esinga imekola ki na ino obunanza na ya kago kago bali meyo transporting bintu so mu bange eryomaze waneeno tobadde mulimo gumu ogenzo osembula wano wali tolinako olunaku lwali otuuse ane wejjusa okuva mu kampani emu ng'olaba ng'ate olinga ddirira dde emabega noga lwaki nava mu kampuni eno anti olaba ebintu ebimu siina ku kampani gye nali nejjusizaako nti lwaki nagivaamu kuba era nalaba nga kyekisaana kyekisinga ng'ogenda okusalawo gwe nga gwe kwana kati gye ndimu era nayo ngenda givaamu ate sibanga mu kampani abana kyebaneewo baba bampita mu lulu lwaki banga naye gwe okyogeredde mu kamera bakama bagenda kunyweza akatabo bajja ne baŋŋamba edda abaana baŋŋamba nti naye gwe okikola otya tobulwayo lwataano oba 10 olunaku naye ate tova mu kampani mmanyi buli muntu abaana ebibalo bye anti nange kyenneebuuza kuba ebintu byokwasaganya bingi byemmanyiiko ate asi okyali mu kampani kyenajala okubuuza lwaki tova mu kampani obeera independent kati fe abaddeko mu Dubai biri byayambwa naye kati byazibuwala batya ndi kati osobola nga olina ne ssente nnyingi oba tosobola kuba nazenkana abasajja bawano naate kyoyagala nekigaana ate okukolebwa kankuwa example nga ya visa osobola nga olina omutwalo omulamba negaano yingira aga Katonda negaana naye nga togo olina osobola okuteekayo ekolebwe negaana kati oba olina kukola ki ate ng'owulira okuba wano secure your life olina okuba ng'olina Emirates olina visa bako ebya visa bimala olina Emirates kati owo tukya n'ogamba ate by the no sometimes kisinzira osogamba nti kangende mulimu guno ngola benefits zikuwa Dede shumi chichi walefunye muno mu Dubai n'ogamba otufu kino kyonna kifuna mu Dubai nebaza mukama ndifa mwebaza Katonda mwebaza nti najja mu Dubai nali nina bubeezi bupoloti naye kati nange nsobeera awo neŋŋamba mbaire nebyenjigidde ebingi kuba ebbanga limaze Dubai ddene myaka kati ndi mu 7 ndi mu 7 mufundire ne bujje nafuniramu ebujje nange nsobeera awo neŋŋamba nti kati Uganda nange nsula mu kalina kuba nagaana okuzimba bangalo aga Katonda mugolo yakola muno nakigaana era nabeera awo neŋŋamba no nange Uganda nina kusula mu kalina owulidde kyekigaana serezo ng'ozikola erinnya yaddo litegeeza ki nga lirina okugyayo amakulu owulidde so gwe wenna alaba ebiseera ebisinga twetuuma amanya nga tugyamu era wenatuuka ekyo kye nasalawo nenga nasulako airport ennaku 2 nga nakayingirayo AE ate nina okufulumayo AE nga nsula wange ate mu kalina waliwo okuba ng'osulawo olumu naye kalina era nange binabaza Katonda neŋŋamba nzaani
aina kalina nange Uganda nga yange ngowe yajizimbira teriko banja nti oberiko loan n'okugisasula ate ffe tubeere na Uganda batuwola tebali atuwola inakola n'oweereza eri obeera eri weewola osobola naye kati oli wano kizibuzibu gonako ititenkanya wano n'ofuna nawaye muteekeko emitayimbo ebiri so mukulu yoga Amina. Anti ye program fenna tuva wala okutuka koona wetutuuse n'obanga toyina kyoyina kyamannyo kisobola ogamba nti owange nange nina kino bankoze kiri obulamu bwe bugagga munange tumanya bangi abavudde mu bulamu bw'ensi ati naffe abakyaliwo nga tuli balamu tewali kituwa mukama katonda n'olw'ensonga eyo yoga gwe wenna akyatemye ali ku Nyondo Media ng'olaba era nga tugenda kuba nga tunzika program y'olwaleero tubadde ne Don Fauz naye agenda kuba nga ate ababuulirayo obugambo kambo bw'eddala abaana ab'obulenzi abali wanene ku kyeyo abatukesa ne mga nti ekyeyo kiganye muliwo abana batukawo n'agamba nti nze biganye sikyasobola kanzire waka oba wamagezi ki naye ng'afunye opportunity eri wano abali waka Uganda oli alwanako kimu tizi kasita nninnya ku ddungu abaana abali wano nga balabanga abaweddemu essuubi nze nganze by the way nebaza Katonda nti nze abavubuka banjagala tebanjagala nti banfunako masanyo naye bamu banneegomba koza abaana bajja ne baŋŋamba ne mwana Doni twagala kubeera nga ggwe nze abaana siina mutima mubi nti ndaga baana mutima mubi wewa osobola ate muna tebasobolera kunjagala kwera mbawagamba oyo mubi oyo mubi kume teryagala oma terikyawo naye abasinga obungi bajja ne banneebuuzaako ne mbabuulira siina mutima mubi wabula nsinga kukuutira abaana nga babanga baweddemu essuubi kati nti bakale balaba emirimu mu Dubai gyesaze ndio gyesaze kuba ffe twaleetanga abaana nze ndi omu ku abo nze navugako emmotoka nigenda ku boda y'e Saudi nga nvuga taxi kubbayo baana abakadaama nga tibikyaliwo abaana bavanga oli e Saudi kata nga tubaswitchinga tubateeka wano kati kizibu ojaleeta abaana batunuulire tewali mirimu ng'ebyo n'obeera kale ebyo byonna bikusomezebwa tuze tukulaba mu Dubai kusalayo kati omwana ajja n'anoonya omulimu ne gugaana n'awulira nga ayagala kuddaka n'akola ekikala okudda ewaka kibi wasinga naye nayo natwayimiridde newakati ayimiridde ate nga ne wano abaana bwe bali ate nga bayya wakati ngenda bawulirayo kintu kimu abaana ng'oli wano tolowooza nti okukola olina kuba ng'oli mu kampani yokka n'oba toli wabuli wa kampani era osobola okukola toya abaana bangi nga tebali mu makampani naye nga tebafuna ekikumi kyabwe neyeyiyawe mwebali beeyiya nze mu nyumba zange mwezi zimu ku nyumba zange zempangisa abaana eno abakozi abakampani abasula mulimu abaana nga beetetenkanya olange wali balina obusinesi waabwe mobile money naye ng'abeerawo napangisa katanda ke nesasulira bills nasavingako nawerezaako ewaka ninga hali mu kampani nga yeekozesa era ogenda okuyala nga gamba mbuze akapoloti muzeeyi ngambe ekyo kirungi oba oli awo naga muzeeyi kati ninawo omutwalo tugende nkola freelancer n'omuyambako n'agikola n'omwakati ekyo kiwedde so nga tetunaba kuggalawo program eno mbadde nyina ekintu ekiri very important kyembadde nerabidde Don Fauz yenyigidde mu bintu bingi nnyo of course kunoonya ki nsimbi yazidongazi aba atakoze mulimu ogumenya mateeka tukulaba ennaku zonna tewayingidde promotion y'abayimbi abo mbabaddemu nnyo okijjewa kino eno n'ogaa nti nange kambaleete abayimbi abo mbabaddemu nnyo mose mbadde mbeera nnyo nabo wano nga mbavuga kale n'obeera omanyi owulira n'ennyanja oba bagamba ki abaganda balina engeri okulira n'ennyanja sikuliira kati nze mbeera nnyo n'abayimbi kale ne babeera nga bannyumira nembeera kale oluusi era mbadde mu music industry naye ate nga tuli anda nga ndi anda nga nange mbeerawo n'abankozesa naye ogera olaba n'ogamba naye oli wabakisobola lwaki nze sisobola kubeera abayimbi just tanga olulimi n'omwogereza nemukkaanya n'akuwulira terms zayagala naye n'omuwulira zoyagala nemukola naye Dubai kyenayagadde ekintu kimu nti kale enkokola zibaamu munda omwongera bwozimanyi enkokola zibaamu naye obanga gwejidde ku aimu nti yakola ebyenkokola obiza wabbali kati so mbaluddemu nnyo nenfuna ekirowoozo nengamba nti lwaki seenyigiramu kati ate nga mubayimbi olinamu n'emikwano mbalinamu emikwano nze olunaku lumu gundi lwe yajja eno bayirawe King Saha yajja eno yatuuka eno
ate agenda okundaba nga nze neighbor we wazimbye wenzimbye yange n'agamba ali kati gwe mmanyi nnyo okusinga bonna abalala kuba olukuba endulwa nze nsooka ate nange olukuba ye yasooka okuntaasa era yanjagala nnyo omusajja oyo nambulira nanga mwana byonna mubisobola nalina musajja wange Nikiddi n'atuwulira bamugamba musobola okuba nga nze nange nina abanneegomba ate nga naffe tulina betwegomba kituufu. Mpulira Shimi Events ate yeevaawa? Shimi Events linnya lya mwana wange omuwala gwe nazaalira kuno era Shimi ne muggulamu kampani ate si kibi tekimenya mateeka waawo okukola ebintu tubikolera abaana kituufu. ffe kati tumi tutandise emyaka okulaba kati bye tulina enviri oluddugavu lulina okwerera olweru kati tutegekera abaana Shimi naye wali gyalitandikira okwo naffe betwakola kaseera tuwange erinnya lye tetwaliyisa bubi tetwalitambuza bubi naye oluba otegeeramu ngatandikirawo sinteekateeka mbi. Oleeta mwana Mulenzi Kabako ewamu ne Kididi lwaki mu bonna amanyi nze ndi musajja ayagala ennyo entertainment mbeera ku media okwo abayimbi bayimba najja n'akwata omuzindalo n'ayimba naye ate tunyumirwa nnyo nga oli ayimba n'azina twayimba nga tukuba n'engoma yatwala kati nginyumya nnyo kati otuna munogambanyusa abantu kyona kikola omulundi gumu ate nga Kididi ne Kabako bagwomwo kwa Yesu abayimbi bali bayimba na bulungi nnyo naye ate twetaaga katumanyi kati music agenza akyuka obanga omulaba abantu baagala lusajje akuwa 10 kye obanga ekyo oba muri Uganda akuwa omutwalo gwe naye agende nga naye asanyusa akiganyulwemu bagenda kujja genda kuza omwezi mmeka era mwezi ki kuba tuli mu January bagenda kujja mu Febu kyemmanyi ngenda kuza omwezi 9 ku 10 mwenda ku 10 balina kubanga balandinze then batusanyusemu batuyimbiremu nga before ki twategekedde ku Legends Bar ate munaye awe waka Legends Bar esatu awo tujja okubeera Chelsea Plaza enaku z'omwezi 11 Febu abantu baffe mwenna abo mu Dubai twongera okubajjukiza mujje tunyumirwe tugenda kubeera ne comedy ajja kuba mungi abaana bamanyi okuzina Nesanga sebanga na udemba agenda kwambala Gomez yagambye ate owaye tomulabe bwe yagijeyo mu nkuke oyagijeyo mu nkuke endulu neeraya nabe Dubai bamugambye anaffe twagala ojje na Gomez ajje nayo era naye n'agamba tajjajireka kina kuba kifo ki ekirala ekifo ekirala kijja kubeera Abu Dhabi Abu Dhabi tutegekera wa mirundi 2 ku 3 kisinziira kale ewiisi. So actually never promoters bakola ate ekyensuso kubanga ate batuleetera abaana abewaka ne batuleetera waneeno ne batuwozaako ennaku tukola nnyo tukowa nnyo n'akasente kaffe ne tubula otugenda tokakola ki okkalira bakola kyamaanyi n'olwensonga eyo tuba supporting okulya sente sikola ki sikulya mwana olw'omuntu olukola ki teluvunza nyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obadde ku Nyondo Media program Yoga tubadde ne Daddy Shimi Events mpozi ng'olina akatalekeka kenyagala okubategeeza nina bubiri tobeera neeyo ng'oli mu Dubai ng'owulira nti oyagala kuwummulamu oli ne mukwano gwo bayira bintu kati twabigonza luli twaleetanga abaana mu Dubai ne tubeera nabo mu nnyumba zaffe eza sharing kati ebintu bigenze bityo kati zigenda tuzijjawo kati omwana tobeereeyo ne bakuwadde off yo olina omwagalwa wo tukubira bukuzi n'otugamba waayi mulina ekifo w'okuwummulirwa nga siddeeka si sharing room bantu ate 8 mu room emu tuba n'ennyumba nga za guests bantu 2 bawummulirako omwo abantu abava Uganda kati nakuno tusinga kubeera nnyo n'abantu abazze wano okugira okusuubula basuubuza era bwe bajja kuba kati watunamunaga asooka n'akebera ku online hotel n'emutalabirina aba 5 night emu ate baga oli Munnayuganda munnaffe eri alina ennyumba akusula 10 baga ate tayinza ziyisa ku Munnayuganda n'azitwaliramu eyo ate nga n'ebisale ko oli abazze okusula batazizi ku spendinga ovaawo ekiro tumala ekyokubeera nga tukwasaganya abantu mu byensula ne tubeera nga tukwasaganya n'ebyentambula mpozi n'ekirala ekisembayo mwenna abali mu Sharjah Abu Dhabi
Ajumani Fujeira wayo nayo na omwali Queen nyongera okubategeeza bannaye muwagire nnyo Nyondo Media muwagire nnyo Nyondo Glim abakola ku byensusu fe mulaba twajja mu Dubai so twali tulabika mukebere ku abasobola mutusabe ku IDs affe manya olwayo kapana kabinga kandaga muntu mukalabe olabe nakati we tuli muyongera okuwagira Nyondo ife tuli kino tetuli lwa kuba Nyondo era munnaye Nyondo we our family tumwagala nnyo tumuwagira Nyondo Media Nyondo Fauz family badonyo ku Nyondo Media nnyo mugwana kingi namwe. Amina nawe Katonda akuwe ekisinga. Amina baga manazi no bulungi akola atya amala nazi no bulungi aba atata nyuga Ngase banga ntuse bulirira abana b'obuwala mugende mu kibira mutyabenku mufuno obuganzi mbasajja kibayambe namwe okwewaana mawe nze nina abalongo mawe olina abayaye bantege kyange binyoba yaye tege kyange binyoba kati bampadde ado olwataano